Butereevu oli ku John K Media mwebali nnyo okubanga mutulaba yonna gye musinzira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nze John K Uganda tubaniriza ku share yonna ku lwaleero nga bulijjo. Mwebale nnyo mwebale ddala abagenda maaso okubanga mutulaba, abasubscribinga, abakomentinga, abasharinga. Mwebale nnyo kye mukola kye kisinga. Tuyanzege nsooka nakubalamusa nkiramusa ekisinga byonna. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mwena happy new year, mwebetuuka mwaka mpya nga tukyali balamu kyokka kyetusobola okwebaliza Katonda. Nze Ali Kato Omulongo ndi musiimu nnyo, ndi musanyufu nnyo okuddamu ate nate okwogerako gye muli. Kale toyanza nnyo toyanza Ali Kato nga tumalako omwaka ogwa 2024 nga tuyingira 2025. Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ng'ayogerako eri eggwanga nga tumalako omwaka. Mu bingi nnyo byayogera naye kyasinga okubeera nga kyawamba abantu kyekya police bond nga bagamba nti agiggyeewo era agenda kulagira IGP. Ennaku zina ni IGP Byabagaba ebeere nga tekyakkirizibwa mbu abantu abo simanyi abantu bayitira nnyo mu bintu bya police bond, enguzi n'efuuka enguzi. Kirungi si kirungi era kyavudde ku ki gwe nga agobera ensonga zino wenyaga tubeere nga atandikira awo. Omukulembeze w'eggwanga yayogera ebigambo bingi naye ensonga gyayogerako ey'okulagira poliisi eyimirize enteekateeka ey'okuwa abakwate suspects abaateeberezebwa kubeera muzzi wa misango naye tabeera muzzi waki wa musango paka nga gumuse mu vvi n'abeera convicted n'asingisibwa emisango then n'asindikibwa mu kkomera n'amala ebbanga omulamuzi yaba amusalidde okusinziira ku bujulizi babuleetebbwa n'omusango gw'abakoze eki gwabazizza. Yes, ekintu ekyo first of all njasooka tegeeza munansi atulaba kuba mu speech ya president nzijukira bulungi yagamba nti poliisi eyimirize okuwa akakalu kayo bwa bondi eri akakalu ka poliisi eri abateeberezebwa okuzza emisango. N'agamba naddala bano abazza emisango emisaamusaamu banzibye emmwanyi, nzibye ente, embuzi, enkoko, busimu. Era naawe ensonga n'agamba nti lwaki alagidde poliisi eyimirize okuwa abantu bano bondi nti abantu bano bazza emisango gino ne batigomya abantu be bawangaala nabo mu kitundu ne batwalibwa ku poliisi mu kaseera mpawe kaaga ne bayimbulwa nga bawedde akalu ka poliisi ne bayimbulwa ate ne badda mu kitundu ne batandikira we baakoma. Ab'emisango emisaamusaamu nzibye kasimu, nkoko, mmwanyi za muntu, ttooke, ente, ebintu ng'ebyo. Kati ng'alaga nti alwanira nnyo ate abantu bano ababbibwako ebintu ebyo. Naye njala kutegeeza nti Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni bwe yalajja mu buyinza yagamba nti mwetegefu era alredde okulwanyisa obulyake n'obukenuzi. Omwaka oguwedde mubaddemu ebikolwa ebyokubba ssente z'omuwi w'omusolo empitirivu ezandizimbye amasomero, ezandikoze amakubo, ezandiyongedde eddagala mu malwaliro ag'enjawulo. Kuba kakati ffe abantu ba bulijjo ebintu bye tufunamu byebyo era gavumenti tugiteeka kuninga kutukolera bintu ng'ebyo. Services mu bulamu obwa bulijjo ebisookerwako omuntu yeetaaga agende mu ddwaliro aleme ate kumuwandiikira kapapula nti genda mu famasi bweti. Omuntu yeetaaga ayite ku kkubo nga ddungi atirisi yadde nga lya malamu naye nga ddungi. Omuntu yeetaaga omwana we asome abeeko ne future ennungi. Naye weesanga nti abantu
babbye ssente mu mwaka gwa 2024 ne batuuka n'okuyingirya banka enkulu ey'eggwanga Central Bank of Uganda ne babbamu ensimbi obuwumbi 6 60 billion. Ababaka ba palamenti bakwatibwa baamaana ne bayimbulwa babulankanya obuwumbi n'obumbi bwa ssente ne batuuka n'okubulankanya ensimbi eza cooperative, ensimbi ez'obwegassi ezandiyambye munnansi omuwejjere naye bayimbulwa. Amabaati gabbibwa agali galina okuweebwa abantu b'ekkalamojja abawejjere, abantu abannaku abakopi. Naye ekyewuunyisa nti mu bantu ababba amabaati ago sinze Ali Kato Mulongo, si gwe John K, kuba tolina busobozi na connection ekutuusa kukutwaddirayo yakubba amabaati. Era kikulaga nti abantu ababba amabaati ate be banene mu gavumenti, Speaker wa Parliament, Prime Minister, Minister of Finance. Can you imagine Matia Kasaija natuuka n'okugamba nti amabaati saategedde butya bwe gaatuuse wange n'adeekangidde waka wadde gali mu compound. Agnes Nanutu waffe wano, Agnes Nanutu we buduuda ono Koleti kituutu Goleti. Baminisita bangi tewali lunaku n'olumu President oli Abdul n'agamba nti bannange kino kankikoleko mwenna baminisita mutule wali ku mabbali. Okiwulira basigala bayinaayina beeyagala, ababaka babba ssente baavayo mu makomera bali mu kweyagala. Kakati ate ng'ensimbi ezibbibwa mu palamenti n'abakozi ba gavumenti, abakungu ba gavumenti, baminisita baani impitirivu ezandiyambye omuntu wa bulijjo. Naye kakati gwe oli mu kulaga abantu nti ziri ensimbi tezikulya, naye olumiri olwo gwe babbako just enkoko. Notuuka n'okumumma eddembe eyo ogambe nti poliisi terina kumuwa bond ayimbulwe. Naye ng'ababulankanya obuwumbi, ababba 5, abamenya ababba ssente nga bakozesa tekinologiya okuva mu banka y'ensi ya Uganda enkulu, Bank of Uganda, nakati naguno gwaka tulina ebitongole ebinoonyereza akubuzibwa emisango mu ggwanga, tulina ebitongole ebikuuma ddembe, tulina CID department, tulina ISO, tulina GISO. Tewali yadde alipoota yabadde okufulumizibwa baana ababba ssente za baana ababba obuwumbi 6 okuva mu banka enkulu. Tetunaba kufuna alipoota eyo n'omundi n'ogu. Naye ozze n'ogamba nti kaakati bannange bannayuganda mbaagala nnyo, saagala bumenyi bw'amateeka bubatuukeko. Ababba enkoko ku kyalo, abazza emisango emisaamusaamu babawa bond ne baddayo ku kyalo ne batandikira we baakoma ne batulugunya abantu, ate nga si kirungi. Omubbi w'enkoko n'omuntu abbye obukadde 5 n'omuntu abbye obuwumbi 6, ani asinga okukosa ebyenfuna by'eggwanga? Jjukira nti eggwanga okutambula litambulira ku byanfuna. Ebyenfuna biba biserebye nga bidobonkanye bikakkana buli lukya, which means nti tugenda kubeerawo naye buli muntu agenda sigala mu kukaaba nga tewali kikyuka mu byanfuna. Ate ebyenfuna bibanga bikakkanye nga si birungi, nga buli lukya byongera okubanga bisebengerera, kiba kitegeeza n'eggwanga terijja kutambula bulungi. Omuntu yandibadde awa omusolo, kuba omusolo si kibi, naye biki ebiva mu musolo gw'osasula? Bannayuganda bali willing kusasula omusolo era bagusasula. Baati osanga omuntu alina edduuka lye, tugeze wano ku Republic, asasula license Mbale City, baguyita IFRIS, asasula IFRIS, asasula omusolo buli mwaka kanso, smart asasula URA, anokuba netini namba. Abantu bali willing okusasula omusolo, naye omusolo gwe basasula gukola ki? Omuntu agalawo omusolo atambule ku kkubo nga ddungi, agende mu ddwaliro asangeyo eddagala, atwale omwana ku ssomero erya gavumenti ng'omusomesa tamuteeke ku nninga atamusabe school fees. Tebajwetekawo ebitaliiwo.
kumbe baagala kasente naye nga n'ekirala bondi eweebwa etya bail court bail eweebwa etya bail eri mu mateeka bondi eri mu mateeka era ne ku poliisi omuntu gwe bawa bondi oyo yazizza omusango muki era omusaamusaamu ogusookerwako yaweebwa bondi kino kigenda kuleetawo ki eri poliisi erina abantu ba bulijjo omulungi atuwuliriza oba atulaba ensonga eno tekwata ku nze Ali Kato Omulongo tekwata ku John K tekwata ku waliwo abadde bagamba nti kino pulezidenti kye yalagidde alumba opposition kino tekiri ku opposition yekka naawe wa NRM kikutwaliramu kugambye kisooka ensonga bondi eri mu mateeka police bond eri mu mateeka court bail eri mu mateeka biri muki mu mateeka byonna era negamba ensonga eno ekwata n'owa poliisi emukwatako kuba nabo bantu bazza emisango wate abozza omusango ne bakuyingiza poliisi nga tewali kakalu ka poliisi tewali police bond olaba bwowunzika nga oyingidde mu komero omalayo omwaka mulaba ow'emyaka 2 oli naje nakuwaza John K anzira essimu oba John K ankuba oluyi ankubye oluyi si buli ali mu komera nti yazza omusango si buli ali eruzira oba ekitaalya nti yazza omusango oba waneemaluuku nze nga John K olusi nga nkuyinako empaana yange nengamba John K onkubye oluyi poliisi nekwana nekuyingiza muntu Ogede kukyemaluuku waliyo mukwano gaffe yogayoga wuyo paka maluuku waliyo mukwano gaffe ali emaluuku bamuyita Simiyu twakolanga naye ku Sigiri naye waliwo obutakkaanya ewaabwe mu kyalo eby'amataka oba bali ba MTN baleeta akanaala akalongooti kati nga buli omu kwatunuulita abusente obwo kati okwana yali asomyekoko n'agezaako okubeera nga kugamba yateekawo resistance naye baaba kati oli bali be alwanagana nabo n'akwata ssente n'atandika okuliisa abapoliisi abantu aba bulijjo musajja atu nakati akyali eyo maluuku naye nga bambi musajja atu Simiyu naye nga ali maluuku nejjukira nga bondi weeri ate ne beyiro weeri musango otegedde kyengamba omuntu ajja kubeera agambe John K onkubye oluyi poliisi ekukwate bakuteeka ku CPS wali mangu mangu mpaka maluuku olaba okulungula emyaka 2 emaluuku mu bintu by'okuswaga si buli ali mu komera nti yazza omusango omuntu asobola okubeera kati wali empaana z'ebyobufuzi wali abagira gundi tampagira akotera ate gundi akadingirinze nga tankuutira kadingiri kati eno time guno omwaka gwa byabufuzi gwa kandanda bw'ovaawo mpitewo so nga tumaliza ku nsonga ya court bail ya police bond ne court bail n'okusinga ddala police bond kuba omukembeze yakitaddeko nnyo amaanyi bondi eri mu mateeka era omusirikale poliisi musigale nga mukola emirimu gyammwe mu mateeka kooti mukole emirimu gyammwe mu mateeka ekirala mukulu Museveni nawe abakutenda okudduka tosobola kuyita wosula mukulu Museveni musaba awe ssemateeka ekitiibwa ssemateeka yakolebwa mu 1995 abasajja abaali abayivu baatula mu palamenti ne bakola okunoonyereza ne bakola ssemateeka yali omulungi ennyo okukamalako obukamazi naye azze ajolongwa azze atyoboolebwa atya ekibuuzo kiteeka ogenda kumbuuza atya mukulu Museveni ekirala abaakola ssemateeka mu 1995 pulezidenti baamuwa obuyinza bungi okutuuka ne kusa nti pulezidenti bw'aba ayogedde kiba kiragiro ne bw'aba tawandiise anywhere naye kasita ayogera aba atoye oda kiba kiragiro tewalaba no mu covid ne mu covid wabiraba
lagira bulagizi ensi neggalawo nga bwe kiri ssemateeka yabwa mukulu Museveni oba president kuba kati ye president obuyinza bungi kyesubira nti oba kikyali kyangu okuddamu okumyumyula ssemateeka oyo ne bakendeza ku buyinza obwa president. Sisubira nti kyangu, kikyali kizibu. So ekiba nga ssemateeka yabwa president obuyinza bungi, president aleme ate kuyitawo nnyo weyandikomye. Mukulu Museveni akoze ebintu bingi naye ng'ayita mu mateeka nga tewali w'osobola kumukwatira. Atya abadde ayita mu palamenti ey'eggwanga, bw'otuulira term limit yayita mu palamenti, age limit yayita mu palamenti, tolina w'osobola muvunaanira ng'omuntu kuba yayita mu mateeka. Kiwulira? So mba nesaba mukulu Museveni bw'aba alina byagala okuyisaawo mu kino ekiseera ekya kampeyini eky'ebyobufuzi kye tulimu 2025 oba tugenda mu 2026 ng'atandika. Eno ensonga tewandiyogedde bw'otyo omanyi nnyo amateeka n'okikola wabweru w'amateeka n'ogamba kati ndagidde, ate ng'okimanyi nti bw'oyogera liba lifuuse etteeka. Ate ensonga eyo sijja kulimba egenda kuyisa bubi bannayuganda bannansi. Kuba omuntu wa bulijjo oba omugyeko eddembere ery'obwebange. Ssemateeka akirambika bulungi nti omuntu alina okuweebwa beero, alina okuweebwa police bond. Kakati gwe bukya ku nkya n'ogamba nti poliisi mbalagidde temuddamu kuwa bantu police bond. Saawa zino omujjuzo mungi mu makomera. Kati oggyewo bondi, omujjuzo gunaabeera gutya? Nga mmaliriza ku nsonga ya police bond, John K. Mbadde nsaba mukulu Museveni, President Museveni, nti ebiranga obazza obikola ng'oyita mu mateeka. Palamenti yaffe ababaka abaliyo endowooza zaabwe zirenga za biku. Nkiddamu. Tokubye nnyaawo. Endowooza y'ababaka ba palamenti abali mu palamenti saawa eno, endowooza zaabwe ziringa za biku oba za njoka. Manyi enjoka sobola okutta mukama waazo nezirowooza mbu zigenda kuwona, zitamanya nti mukama waazo bw'afa nazo zifa. Babaka bano bakola ebintu nga tubatumye mu palamenti nebatamanya nti ate bava mu palamenti okuleba ebitepere byabwe ne beeyagala bagenzeewa bawuzika bakomyewo mu constituency ne bakola amateeka aganyigiriza abantu ebirabo ebibaddemu ne babalonda ebirabo ebibaddewo byonna. Kyogambye balinga njoka. Endowooza zaabwe zirenga za biku. Ekiku kikuluma ekikunywamu omusaayi ekitamanya nti ate bwe kikkuta kigenda kukola ki? Kigenda kufa. Kitegedde? Kiba kigenda kufa. Saawa zino omukulu Museveni akimanyi ababaka balina tulina puppet. Bingi ebiyiseewo olabye wano ku mwanyi byonna ebiyiseewo nga mu ngeri olaba n'okuyisa budget eya 2024-2025 palamenti yatuula mpaka ssaawa 5 ez'ekiro ekitabangawo neeyisibwa. Museveni n'agirabanga etaliimu ate n'amala okuteeka omukono ku palamenti eyayisibwa ssaawa 5 ez'ekiro n'agiwagira aye n'amala atwala n'agamba ebyo mwayise musibitegeera mubijjeemu muteekemu bino ne bawakanya era ne bimanya ne bikola ki ne biyita. Kati aleme kutuzanyira ku bwongo ensonga eno aba ayagala kugiyisa nga alina byagala okuyisaawo, ayite mu palamenti etuule, sente zigabwe, liyisibwe ng'etteeka, bakole n'ongoseza mu ssemateeka bagambe nti police bond evuddewo mu mateeka, court bail evuddewo mu mateeka. Ekyo tukole ki? Tukimanye dani okwogera ate abantu badde mu kutulugunyizibwa. N'ekyokubiri olaba wali police bond ebaddewo naye nga n'okuwa akakalu ka poliisi ekujjako emitwalo 5 ekitono. Nze kennyini nze sigumusa ebiri. Mu covid nali mbasoma mawulire ku radio
sawa 3 ndakiika ndowooza nga 2 nga nzira waka. Poliisi nenjigamba nva wali waggulu soma mawulire ne bankwata paka bansuza ku CPS nasulayo nimbagamba ndi munamawulire tebabiwulira. Bonna banywedde omwenge, banywedde enjaga, banywedde sigala. Abapoliisi kwaliko ne militale abapoliisi be banywa enjaga ne sigala ate bo si bantu oze gye bakwata ku bantu bagiteekawa enjaga gye bakate baginywera bagiteekawa kakana nga nsuze ku CPS. Olaba enguzi ebadde etambula nga police bond weeri nga bagamba yi free era bwogenda ku poliisi ez'enjawulo bakulaga police bond ya bwereere naye tebasobola kuyimbula ntona kyokoze eki kyowaddeyo. Njawo okutegeeza John wano beero weeri naye balooya bw'oka okufuna looya akuwolereza n'otuuka okuva wabweru oba okuwangula omusango ssente mpitirivu teri looya awolereza munaku. Balooya bonna bawolereza abantu balina ssente emisango egy'amaanyi abantu abali influential okiwulira olabye okola okwago nga awolereza omunaku era emisango gyabeeramu gyaba Besigye gyaba Kyagulanyi gyabaani abasuubuzi abalina ssente olabeko ng'ali mu musango gw'omuntu omunaku tewali. Tweyanze nnyo tweyanzege mukulu Ali Kato omulongo munamawulire ku Kisigino FM tutemedde ku nsonga ebikwatagana n'ebya police bond. Kati nyanga tuveeko kaawo naga tugende kati ku kiriwo essaawa eno ekiri mu kutrendinga ekiri mu kwaka mutabani w'omukulembeze eggwanga mpozi nekiranga tugenda ku ekyo mbale njala kutegeeza nti ekintu nagambye nti ekintu mukulu Museveni President Museveni ekyokuyimuka ku makya n'alagira nti bajjawo police bond tekiri mu mateeka era kiba kityoboola ssemateeka w'eggwanga kiba kityoboola ssemateeka w'eggwanga naddala ku nnyingo eya 23, 28 ne 99. Ennyingo ezi 3 zaba atyobodde mu ssemateeka w'eggwanga okwogera obwogezi okuggyawo police bond aba atyobodde articles 23, 28 ne 99. Ale waliwo twali tuli omutabani w'omukulembeze eggwanga ng'atufuukidde ekizibu ku mutimbagano ku X. Sajja awandika ekigambo n'ogamba ono gwali twite ze nzirina wano twite nzirina wano za Jeno Kainerugaba Jeno Muhoozi Kainerugaba twite yasoose yagambye it was actually our idea, me and other generals. We convinced Muzei that we can use Kabobi to remove Besigye from being kingpin of the opposition. After we supported him with a lot of money and he succeeded, he started abusing us. Kituufu nti yali ndowooza yaabwe ngaba Jeno ye ne bajjena abalala ne balimbalimba mukulu Museveni bakozese Bobi Wine okuggyawo Besigye ng'ow'amaanyi balete Kabobi opposition baleetewo Kabobi wabula n'agamba oluvannyuma lw'okuwagira Bobi Wine ne ssente empitirivu n'awangula era n'afuuka w'amaanyi n'atandika okukola ki okubavuma. Bobi Wine namulabye olunaku lw'eggulo nga amwanukula n'agamba nti olaba sitya taatawo olugwe naawe sobola kukola kikutya. N'agamba mutaani wa Museveni kati namudamu n'amugamba yes Museveni taata wange ate gwe kitaawo yaani wowo yaani oli mutabani waani. N'amaani agamba nti singa si muzeeyi wange Kabobi nandibadde nkatemako omutwe olwaleero. Ebigambo bino bitegeeza ki eri Jeno aduumira
eggye ly'eggwanga erikuma president eggye ly'eggwanga Uganda People's Defence Forces kozi yava mu SFC yaliyo n'abeera mu Land Forces kati adumira eggye lya ggwanga eggye ly'eggwanga UPDF awalinga Katumba Wamala ne General Muhoozi omulala David kati ye muduumizi w'eggye ly'eggwanga ebigambo bino biba biraga ki eri eggwanga alina twiti z'akola ng'alumba amawanga amalala oyo alumbye Sudaani yasookera Kenya alumbye Kenya naye byonna bikolebwa ng'ayisaamu n'amumyuka eggaali ne gundi bamuyita Erweru wa wano Kuumi musajja muteeso era in fact omwezi ogwo babadde balina embiranyi nnyingi y'amaanyi yamuyita Bafuni so nze nno twite ezikolebwa General Muhoozi Kainerugaba abasinga bazitwala for granted n'ali omukulembeze wa NUP ng'agamba nti asogola ayongere okuwa Kagunywa bo balowooza nti mwenge naye ate nze ng'alengerera ebintu ewala sijja gamba twiti zino Muhoozi si yazikola ate sijja gamba nti aziwandiika amaze kunywa abasinga bagamba nti kakati oyo yabadde wiikendi mwenge hangover ye musumbwa nayogera ku bakazi byayogedde awaana abakazi yatusina okugamba nti bane mujje mulabe nze mbuzi omusajja omuŋŋaano otya nina ente yagamba yayagala Beyonce okiwulira twiti nyingi zakoze yavayo n'agamba mukulu Museveni nze kati sigenda kulabikira ku ballot paper mu kulonda kwa 2026 nvuddeyo mpagira President Museveni muzeeyi wange wa president ate nama n'agamba ate kakati mpagira maama wange je nti Katala Museveni abeere president akole ebyafaayo oba akole rekodi okubeera president omukyala asoose okulembera Uganda kati ebyola byatwiki nga gola bikwatagana kyova nti bagamba wayinza okubanga asooka n'akwata ku kagiraasi anti kakati nze nkugambye nze sijja birabira mu ngeri eyo nze sijja muyisaamu maaso era sijja kugamba nti mwenge wabula waliwo ekigenda mu maaso ate yinza okuba oluusi nga ye sitayiro ye manyi saa zino ebyobufuzi byakyuka tebikyalinga bya mirembe giri byakyuka saa zino kati intaneti weeri ekintu kyapeninga mu dakiika 2 ng'ensi yonna ekoze ekitegedde tebikyalinga ebyawuli nti weetaaga ate osooka otambula ogende e Kampala omanye ekiri ku kitebe kya NRM osooka omanye ekiri ku kitebe kya FDC oba ekya NUP kati ebintu amawulire mujagenda ssaawa 3 za kiro kati ebintu bitambula internet weeri TikTok emikutu weeri social media weeri Facebook everything kyangu kati firiyo nga twakayingira mu radio nga twakozesanga modemu gwe modemu wagirabako twakozesanga modemu okufuna amawulire ng'olina kusooka tambula ogende mu field ofuna kivana nsaawa zino nze nsaasira abaana abali mawulire zinatambula mu field ng'olina okufuna story okufuna story eri national nga oyina okuba ne modemu nga gye tukozesa walabako gundi zino bazita batya kati CD kati waliwo flash tutakozesanga CD ne flope flope ogimanyi okuteekako data atambuzibwe naye kati n'oba oyagala music ogenda kuzikuneta gy'olimba olupya n'olukuba nire walinanga muyimbi najja n'ennyimba ngeyajja nakuwa muyimbi nayeta music nakuwa music we baba akoze show tugeze balina show n'embaale ne bajja ne buli muntu nakuwa music we n'omujjako nakuwa music we n'omujjako saa zino kati ebintu byakyuka bitambulira ku speed ya kizungirizi nga lwafulumye edda ng'olulina okituwulira saa zino amawulire gaba gajja ogafunya just within nga gatuuse edda lulinga nkugambye okufuna amawulire nga tewa internet saa zino waliwo local area network simanyi biki naye temufuna bufunya naye oluseru nga kamodemu ate nga n'akalina kakuuma nga kalira ka mwana akakuuma butire biri kunoteeka mu kompyuta wali eri dakiika 2 n'ofuna amawulire ate n'ojjako mangu ebintu tebyali byangu
kati ebintu bikyuse amawulire gakyuse buli kimu kikyuse n'ebyobufuzi bikyuse ate bagamba enswa bwekyusa amaaso nga naawe okyusa envubu okusobola okutta ku nswa ezikola ki eziwerako. kati gwe olabira olowooza nti Muhoozi yeyenzanya ye y'ebyobufuzi. Nkiddamu nti nze Muhoozi nga bamulaba si bwe mulaba. Abamu bagamba nti mwenge biki naye waliwo kyabala ng'omuki ng'omuntu, waliwo ekigenda mu maaso ng'omuki ng'omuntu. Ate naye ayinza okuba nga ayagala naye aplayinge bw'atyo kaadi ze. Olowooza lwaki byonna ne bwabikola wali owuddeko nga tulina ebitongole ebinoonyereza ku bintu ng'ebyo n'amateeka gafuluma etteeka erikangavvula omuntu akozesa oba intaneti wali olabyeko CID nga yise General Muhoozi oba nga ebuuzezza ani yakoze tweet eno eyinza okuviirako emberebezi n'otala okubalukawo mu ggwanga. Ebitongole ebinoonyeza ku buzi bw'emisango bingi. Njawo mbuulire ani gwe olabyeko yadde oba akulira kitongole ki oba kitongole ki yali avuddeyo n'avumirira tweet ezitwitingibwa mutaani w'omukulembeze w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba. Oba wali owuddeko kitaawe wonna waali nga ayogera ku nsonga za General Muhoozi? Byonna abikoze, birthday zitambudde, abantu abagulidde emyenge, akoze biki, akoze Patriotic League. Wali owuliddeko President Museveni ng'ayogera ku General Muhoozi? Byonna abikoze, birthday zitambuza, tanaba kuva mu magye, akyali mu service. Kiwulire kitegeeza ne taata waabimanyi. Kiki ng'ozeseewo otamugambako anti ate kakati akole ki bw'oba n'omwana naye kituufu kino kyagamba nti omanyi waliwo abantu abamu naddala balimu NRM bagamba oyo Bobby akolera gavumenti bafuna ssente kati wala tweet nga zino eno ddala n'omukulembeze zaakola. Kituufu Bobby gavumenti yemuvugirira? Sikirinaako bukakafu ekyo, sikirinaako bukakafu nti Bobby Museveni amuwa ssente oba gavumenti emuteeka omusajja okuba kennyini oyo Muhoozi yagamba nti ne bwe yali agenda okwesimbawo kuwa eri ekyaddondo kyagenda ewa Salim Saleh ne bamuwagira ne bamuwamu ssente oba blackmail. Anti kati awo osobola okwebuuza bwe kiba nga gavumenti emuteekamu ssente ewagira Kyagulanyi lwaki ebyali mu Arua byatuukawo? Bwe baba nga kituufu gavumenti eteeka ssente mu Kyagulanyi andi bayinza okuba nga babuzaabuza tebaagala abannansi bakirabe nti balya mu kimu. Nedda olaba ennaku z'omubbi zibeera 40 omusezi asera kiro ng'abantu beebase. Era bw'otuuka ku kyalo oba ku kitundu bagamba ag'amaka masezi, ag'amaka malogo. So kino ekintu bannayuganda just bakiwe time kirimala ne kivaayo. Bannayuganda bakiwe time. N'ekyo mpunzika ngamba bannayuganda mulekeraawo okwesiga bannabyabufuzi nti bagenda okubalwanira entalo. Kati watya nga weesize munnabyabufuzi n'atuuka mu palamenti baba balidde ssente, Mpuuga alidde 5 ne muvuma abantu. Teweesiganga muntu munnabyabufuzi nti agenda kuleetawo enkyukakyuka. Eno enkyukakyuka ya bannayuganda mwenna mweba mukooye obukulembeze obuliko temuyita mu bannabyabufuzi mukikole nga bannayuganda mwekka musobola okukikola mwekka. Naye gye munaakoma okwesiga bannabyabufuzi simanyi neesize Kyagulanyi neesize Besigye neesize Mpuuga neesize ani mugenda kubeera disappointed emirundi gyonna. Nabo banoonya byabwe, nabo beenoonyeza byabwe. Wabula mmwe olunaku luke lumu musalewo nga mmwe mugambe tusazewo nga bannayuganda tukooye bebeere embeera nga mbi ku sayidi yammwe mugambe tukooye embeera embi.
musitukiremu mwanga mangi gakikoze abakooye obukulembeze obuli mu buyinza wano mu Sudan y'omumambuka bwa Omar al-Bashir eyakulemberamu akegungu akajjako Omar al-Bashir akakunkumulwa omukono mu kibya tebaali bannabyabufuzi yali mwana muwala muto ne bamukunkumula omukono mu kibya n'adda wali emabbali bw'ogenda mu ggwanga era Misiri byonna ebyaliyo so eno koozi si ya bannabyabufuzi yammwe bannayuganda si kuma mu bantu muliro nekyo ekituufu kuba oli n'agamba Besigye yalya yatuyamu olukwe yabalyamu olukwe lwaki mumwesiga otuuka ku seeri kakati Bobi akolera gavumenti temwesiga bannabyabufuzi mwe bennyini bannansi mwe mulina ekinyusi anti obulaba nkugambye nti bannayuganda muve ku bannabyabufuzi nabo beenoonyeza byabwe ye tayimu kyekiseera bw'olaba nti omukulembeze gw'olina oba akukulembera byakola si bye bituufu okulonda kutuuke tomulonda tomuza mu palamenti tomuza mu yafiisi gy'alimu olondaani kubanga ne betu batwesize era batweseera era nabo ne bakyuka kati okulonda tukuzire buli kimu kyokola kiri mu ssemateeka y'eggwanga okkirizibwa okulonda oba obutalonda dembe lyo okulonda oba obutalonda nga teyina omu akufuddeko gwe sigale okonda kutuuke sigale wakanywa cyayi oyagale ne famire yo lwaki oba weemeye genda ku mirimu gy'okole lwaki tayimu etuuka nobya disappointed notuuka n'okukyawa abantu n'okukyawa famire z'abantu nemulwana nemwetema ebiso bemulwanabobagendamugedamulobakumeezi emu ne bateesa mumusigale wano kaalo kiwulira oba mbagambye nti bw'oba olabanga obukulembeze tebukukolera gwe kennyini gwalina obuvunaanyizibwa okukyusa obukulembeze obwo gwe munnayuganda gwalina obuvunaanyizibwa okuteekawo embeera ennungi gy'oyagala otambuliremu gwolina okuteekawo okugwana bwezizingirire oteekewo emiwaatwa emikutu egigenda okweyagaza mu nsi yo ne famire yo n'abaana bo n'abazzukulu n'abooluganda n'emikwano gyo n'abantu bo teri agenda kuvaayo akulwanirire gwe kennyini gwolina okwerwanirira si kuma muli omu bantu naye nga kyekituufu abantu bali disappointed n'abakulembeze be balonze Besigye abantu bamuwagira emyaka 2 ebisanja 4 okiwulira neno ga Besigye yalya wali yagala alye naawe simanyi Besigye akyali mukomera wali yagala alye naawe bino bye bamukwatira Kenya akyali mukomera Besigye alina famire alina abaana balina omukyala naye ayagala abaana babeere mu mbeera ennungi mulonze kyakulabirako kyembampa mulonze John K agenze mu palamenti John K naye agenze mu palamenti embeera si nnungi alina okwekubako enfuufu alina omukyala alina abaana alina abazadde naye baagala ssente John K bamusomesa kufuna ssente so si kugamba nti bannaye genda ofe nedda naye alina okufuna akasente mama wabeereko bulungi taata wabeereko bulungi omukyala wabeereko bulungi abaana beeyagale kakati gwe weesiga omuntu ng'oyo notuuka n'okumukyawa nze mba nsaasira gwe kennyini gw'ensonga erina okufuuka ensonga ssemasonga kyova nali neeyagalira omugenzi Kato Lwama yagamba ebyobufuzi kulya nange mumpeeko ngende ndyeko tulye ffenna ate omuntu agamba nti njakuleeta tulye ffenna oyo omwanga akalulu singolaga nti ngenda bakolera kati mbala batandisira okulima amakubo bali mu kuwala amakubo bawala kata waggulu balabye kampeyini zituuse muzeeyi yali agenda kujana embaali naye batandika okulongoosa ekibuga twalali wali ku nabo wetubeera ne basiigasiiga emisa kyali kujana
Mulongoose wano mangu kubeerabeerawo. So bannayuganda nze mbagamba muve ku bannabyabufuzi mwe bennyini mwe mulina okwerwanako. Kale tweyanzeege oye Ali Kato omulongo tweyanze olwakadde kansuubire byayogedde muyina kye muggyemu. Bw'aba nga alina kyayogedde nga kikunyiiziza eyo endowooza ye, naawe olina endowooza yo, buli muntu alina omutwe gwe. Kale tunaddamu nga Mukama Katonda yagadde mubeere bulungi.